ebyalayisi bye mwagala bye bibaleetedde n'okugwa mu ddubi. Bw'omugamba nti ennyumba eri standard tulina gikolera miliyoni 14 nga gamba ezo nnyingi naawe. Wano Kanwaji yazimba ennyumba ze zimu ne zenkugambye yakutse miliyoni 7.5 banoonya woosala. Kati olw'okuba bambi omusajja gwe bawadde omulimu tetenkanya, olw'okuba omusajja gwe bawadde omulimu taagala gufiirwa ng'agamba omanyi naye 7.5 zijja kukola ziweereze tutetenkanye tulabe. Wirubaalo 10 n'ezi mu kasawo kamu mu nsawo ya sementi eta amatofaali mu kifo ky'okuleeta ebbumba, omusanyu mu kifo ky'okuleeta lwera agenda n'aleeta gwe bayita kiboogera. Amatofaali mu kifo ky'okuleeta gano agafa ag'ebuloba ag'ebbumba amakwafu agakola omulimu gw'olaba wano ng'agenda anoonya bibiri eby'ettaka bye bakubi ebyalwa omusoyiro ng'aleetawo ekitofaali kya siringi 2.5 gw'ojjagala ombuuze njagala bano bennyini bannaffe abali e Bulaaya bakimanyi. Olowooza lwaki ennyumba mwe bawangaalira emala emyaka 10 plus ng'ekyaliwo ze muzimbye wammwe e Uganda emyaka 12 ku 10 yeetaaga okumenya mugiddemu ng'evuuse ganyegenya. Olowooza lwaki babeera mu kulamuza buli kaseera era bawoza naweereza ssente zange zonna baazikuba. Yagamba ensawo za sementi ana wamuwa 10 n'ezi n'omugamba tetenkanyiza ekyo kati yakola eki era naye kyalina okukola wirubaalo 12 kusaamu kasawo katya kamu kubanga goolo yammwe si yakukola bintu bya buwangaazi mwagala kukola kintu kibeerawo weeks 2 myaka 2 myaka 5 kiveewo. Bantu batono nnyo wana Uganda abainvestinze mu real estate ng'ennyumba bazadde be bazizimba abaana ne baziryako ne bazikwasa abazzukulu zikoma ku mutendera gwakubiri. Maama bwazizimba n'azikwasa abaana bwe batuuka mu myaka 25-3 ennyumba ziba teziriwo ziba zeetaaga kumenya muddemu endala. So nga ate osobola okuzimba ennyumba n'ogiwa life span ey'emyaka 10 ne mugiryamu abantu abasoba mu 5 emigigi 5 mwenna nga mukyalya ku nnyumba emu. Baganda baffe abali e Bulaaya mulekeraawo okuddamu okugula properties, machinery, equipment n'ebintu ne services endala e Uganda olw'okuba za layisi. Bannaffe bano abali obuwalabu bakimanyi. Agenda nakubira essimu nagamba kakati nno taata njagala ompisizeeko mu real estate njagala kumanya bwekola n'akubuuza consultation ziri sente mmeka n'ozimugamba bwe ng'oli wa bbeeyi kubanga n'omubuuza ndi wa bbeeyi abalaba badde bakuggyako mmeka $3 oli bwoli kubanga wasasula $3 kulagirira wa musawo wa kinnansi anti lindako wasasula $3 era kyewafunamu kyekyo ky'oli. Nze bwe mba nekakasa kyenkuguza sisobola kukuggyako 3 bwe nkugamba nti ndi wa 5 nga togalina tompa gwendeka noonya ow'esatu ozimuwe akuguze amajaani go era mugende mugakola era gaveemu amajaani mind you kyosiga kyokola kye kyokungula. Bw'osiga obuwanana okungula buwanana teri nnyumba gy'ogenda kuzimbisa layisi wagenda ensawo za sementi 5 otaddewo 7 okyajinga omupangisa miliyoni 4 ekyo tekiriiyo. Bw'onaazi mukyagingo gyagisiaginga emyaka 3 ku 4 ennyumba bagiveemu ebe nga yeetaaga okuddamu okuzimba. Ze wamugjamu ebbanga ery'emabega era ozizzeemu mu nnyumba y'emu kati azimbye olumu obulungi. Nze era manyi ogamba abantu bange bano benkolagana nabo bw'oba oyagala compromisinga quality tompa tokolagana nange gwe bw'oba oyagala bwe tunaateeka ensawo 10 tuteeke 4 omulimu guwe omulala. My image is so important to the extent that njagala gikuuma for eternity. Kakati gwe oyagala kunkozesa ensobi olw'okubanga oli mu bintu bya layisi gwolowooza lwaki bwe babeera bagula ettaka abuuza ogambye erya mmeka n'omugamba eka bagitunda $2.5 naga eryo ate nno aba azirina naye mu mayindi ye kimugamba togula kusinzira ku kyoyagala wabula gula kusinzira ku kyosobola okufiirwa era oli agamba kangula akasatu ne bwenzifiirwa tezinkosa. Ogula kufiirwa butakosebwa oba ogula kufuna ssente. Kati gole erina okwawukana ekiruubirirwa kiri ki? Talking about ebintu ebiri cheap abantu baffe bano abawangaalira ebweru gye bawangaalira ye wasinga okubeera ebintu by'ebbeeyi ate nga biri durable. Thank you so much. Naye ate in return bo bwe baba bakiteeka into practice it is the other way round, vice versa. Nti bw'otunuulira production y'essimu eno gye baweereza mu Africa it is indeed for Africa. Kyokka ate bw'otunuulira essimu gye bakola for Europe bw'ogireeta mu Africa wano ebeera original times 100. So okeera ku makya because bino bye twogerako namwe mu birabo eyo Abachina nga baproducinga products zaabwe kubaako product ya China
kubako product ya Europe, kubako US, then Africa. Ne Asia. Bwokola comparison between all the products produced okwetolola across the whole world, eya Africa always ebeera wansi. Nyo. Lwaki? Because Abafirika bwe bamugamba nti essimu y'etaano esatu ogirya. Tulina mentality eyo. Essimu eno ya mitwalo 10. Musanvu oyita tugende. Nogamba naye tubeere bamazima. Oli waakulamulidde emitwalo 10 aba n'ensonga. Obeegendereza nnyo obamanyi bulungi. So nze wano wenkubira omulanga baganda baffe abatulaba bonna nti omuntu bw'agamba nti ettaka 1,500 ojagala ku Ntebe Road ya miliyoni 4. Tunuulira factors eziri ku Ntebe Road. Thank you. Look at the factors surrounding where you're buying. Kati bw'oba tosobodde ekyo kukyerabiranga ggwe omuntu noonya omuntu asobola okukikulabira omubuuze ettaka liri lya mirundi 3 lye bali mukundaga bandaga eriri esseguku ku kkubo bandaga eriri ekatalemwa then bandagira n'eriri ekyotera otegedde ku booda ya Congo oba mutukula kirire eyo wansi wonna wongule wameka kakati ng'omubuuza golo ye eri ki oyagala kiki ekikuguzisa ettaka eryo ogula kuterekamu zizo oba oyagala kugula booda osobole okwanguyira okuyingira Tanzania oba oyagala kuzimbawo oko kayumba nti eno bwe ginaawunya osalemu ddeeri Tanzania golo eri ki bw'ogiŋŋamba nga ngirambula nkugamba kati wano w'oyagala oggula ako kafu tosaayo ki tosaawo zizo nze situndaki taka era tebalowanga tolirina era siri okolamu disclaimer yino eno program tetugikoze nga tunoonya bantu wabula tugikoze naawe agirabye neetakuwoomera ng'ebigambo bikaawu nnyo biringa omususa gijjeeko n'essimu yo oyinza okugijjako n'ogiterekera ddala butaddamu giraba wabula tugikoledde abo bokka abatono era ffe be twenyumirizaamu era be tuyita mukomeewo akatale k'e Uganda omukisa gwe tusinga okuba nagwo naddala mmwe bannabulaaya kambayisizeewo akalanga akatali kasasulire tewaliiwo wano kintu kirungi nnyo nga ku investinga mu ggwanga litannakula kaddemu omulundi gumu tewaliiwo mukisa munene gwe mulina mmwe abasobodde okwaccessinga funds nga kusiga ssente mu ggwanga litannakula bano bennyini bakimanyi abali mu nsi ezikuze kizibu nnyo okutandika bizinesi emitala w'amayanja eyo gye bali bw'ogitandika okugijja wansi ogivuge ogituuse eba n'emisoso mingi mu mitendera mwe weeyagalira so nga mu Africa wano buli kintu kyonna ekyali mesi kakati gwe buli lwojja n'okikola mu ngeri ey'enjawulo obeera sente oba oteekwa zikuba era simanyi kibaliko abantu baffe bano abadde eyo omanyi babaguza nnyo ebiboozi waliwo ebiboozi nze byendaba ku mitendera ku mitimbagano okwo waliwo abavubuka bentera okulabawo naddala abaagala okutunda ebintu byabwe bulaaya obupoloti ne basala simanyi esiteeti y'egindi simanyi gundi ngenda nembeerako bwentu wansi nendaba waliwo land deal omu yali w'amaanyi nnyo yagwa bambi sajja oyo yagwa nnyo nyannuma ayina we yatundira ettaka ebiseera ebyo ng'ali ku piiki between 2011 to 2000 and around 15 yawo 16 yali ku peak naye ayina we yatuuka n'agamba nti kati eno budget yabali bulaaya ng'era bw'ogenda mu ofisi yaabwe y'ettaka bakugamba eno chati y'aba diaspora eno y'abali local charges zebweru kwegamba ebyo nakasenda baguzi ow'okunyaga abantu sina kunyaga nene be banyaga bw'obanga yibula oli mu nsi era ekintu kino kinnuma nnyo ebintu bye kwegamba nebuuza abaddugavu kye twaba ebintu bye twagala okukola wano e Uganda ebyo biraba era mu birino bbiri ontegedde bwe gutuukamu ebintu byebimu okubitransferinga waliwo omuntu awo gwe nali nkolagana naye ng'agezaako okunkompromisinga mu quality ne mubuuza nyumba gy'osulamu ya sente mmeka nanga nagigula emitwalo gya paundi 5 ne mugamba gy'oyagala okuzimba e Uganda oyagala kuzimba ya mmeka njagala etasukka miliyoni 10 ne mubuuza oli bulungi nnyo oba yali ayagala kuzimba store namubuuza oli bulungi kyolimu toyagala kitransferinga kizza waka sigambye nti zimba ekyenkanenkana na gy'oli ne lwaki omutindo ogukompromisinga eri oyagala kusulamu kubanga olina bazungu eno gy'osule bubi olw'okuba ng'olina ffe abaddugavu gwe gaffe tukulabikira okufaanana egundi eri nti ebintu bye mukola eyo mubikoppe bulungi nnyo sigambye nti mukole fotokopi naye ati lisiti mukole ebibiriraanye
close to near buli kantu konna ke babagamba era nze Ibra nagenza okunoonyeza ebbanga lyemaze nga nkolagana nabo economy najijjako dde obuzibu si we wali tabbu gavumenti ne bwe zinaakyuka nga lunaana bwe munaaba temukyusizza choices zammwe mu kuinvestinga ne mukyusa ne mindset ne musesetula ne goal posts zammwe ebintu bigenda kusigala obuuza omuntu olina poloti mmeka mbu 12 n'omubuuza omwaka bwe guyitawo poloti zaffe zino 12 zireeta bw'ozibaliriramu zonna wezigula esente mmeka mbu ziri mu kawumbi kamu n'obukadde 4 n'omubuuza kawumbi kamu n'obukadde 4 wafikkawo mmeka ngo mu myezi 6 ojjayo mmeka mbu sinnaba kubaako ne kyenzikolamu n'omubuuza kuliko ki eri eriyo enkoko 7 kuliko oko gundi nateekako akayumba k'obumyu eri eriyo gundi ne bannaffe bano abali mu ssente nnyingi baasalawo obweraliikirivu bwabwe bubeera obumyu buna kati nze omuntu akola akawumbi nze nsobola okweraliikira mbu enkoko tezina ccakyu enkoko 5 oba 10 oba 2 ezikuuma ettaka ebyo obweraliikirivu bwange bannange tugabe obuvunaanyizibwa Ibra buli mutendera yensonga lwaki companies zihiringa abantu manager w'ebyemmere n'abeerayo ow'ebyokusula n'abeerawo ow'ebyempuliziganya n'abeerawo nannyini asobola okufuna we yeebakira naye bw'obanga okyali mu investment nga tawero okuyulika kikyakusuza ng'otunula oli bubi bw'obanga olina wooteeri nga tawero okuyulika kikyakusuza ng'olaba mu luumu namba 2 tawulo yayulise bw'obanga oli investor nga luumu namba 14 olugikwata wali esimule bw'ola pip nga luumu namba 14 sistani yawumuse nga gw'oteekwa okumanya sistani eyo muganda wange osula bubi kyova olaba tweyitira n'endwadde z'emitima ezitalina ttuluma n'osula ng'olaba olw'okubanga enkoko ezikuuma faamu gwe gy'oyita faamu ndowooza abantu baffe bano tujja nabbawa description ya faamu entuufu kubanga oli alina acres 12 kuliko embuzi 4 oba 5 nente 6 naye asindikayo abantu sinyooma disclaimer wano nawo weeri siri mu kuyisaamu maaso mu ntuuyo zammwe naye kyengezaako bambaza njagala kubawa okweraliikirira kwammwe kubeere nga kwenkanankana n'obuzito bwammwe lema kubanga oli edimaster weeraliikirire oli edimaster naye oyagala genda senabuugi bwaweddewo nnyo wiiki eno saakitegedde oli doosi oyagala kusimba bikondo bya geeti bannange tuyiga kwegamba okuddayo ku nsobi yaffe ey'okubiri muveire ddala mu bintu bya layisi nze abankubiddeko bakimanyi nze kenkubulira kyaji yange mbeera nkimaze sigicompromisinga. Chris, njagala tutunuulire ensobi endala ekolebwa bannayuganda oba baganda baffe abali ebweru mu diaspora nga baagala okuinvestinga e Kampala. Ensobi ki endala? Ensobi ey'okusatu ensobi endowooza ey'okusatu erina gyefaanaganya nayo. Baagala nnyo okuinvestinga mu bintu bye batamaze kunoonyerezaako. Eyo nayo nnene tefaanagana by the way ze twogeddeko. Baagala nnyo okuinvestinga mu bintu bye batamaze kunoonyerezaako. So nga bannaffe abalala nagambye akatale kojjamu kalimu abantu abalina obwongo obuliri brilliant, mulimu enkonwa, mulimu abatalowolerezaako ddala, mulimu bagambolazi yamaze gateekayo babayita mbu ntazaafiya. Otalafiya ki? Mu investment teri miracle nkiddamu. Mu investment temuli miracle. Wabula kye tuyinayo baziyita making the right decisions. Okusalawo obulungi ng'oinvestinga. Ebyo bye mwekwasa mbu ettaka lyange ono mwana wa kizibwa wange ettaka lyange eryegundi yalisimbamu ebintu ne bwe nditunda terigenda kubanga wagula mu kifo ekiri remote. Tulina ebifo bya mirundi ena era abantu baffe bano kambi bamenyere. Tulina ze bayita upscale neighborhoods. Tulina kye bayita urban centers. Tulina kye bayita rural settings. Tulina ne kye bayita remote areas. Kakati gwoguze mu kifo kye bayita remote. Oguzayo akapoloti, oguzayo bupoloti 7 naye osula osaba, osiiba, poloti ogisiibira n'ogisiibira. Ataano ku 10 oyagala eri mu remote area bagigulenga eri mu upscale neighborhood. Oyagala poloti eri ekyekabimbiri eri mu mpigi wansi ewasembe ewali ente. Oyagala bagigule sente zezimu ne poloti eri wane egundi embuya oba eruzira
kisoboka wano tewaliwo bayibuli tebirimu Quran tebirimu sura muzikiti tebirimu overnight tebirimu 77 dogs. You must make the right investment decision. Temuli wadde lunch hour okusobola okugifunamu bona abatokoze the right investment decision kale gwe siiba ojja kusiiba ojja kitwala mujja kugenda musiibeyo oveeyo n'obudomola bw'amazzi oganywe gaggweyo oddeyo okima akalala akookusatu ojja naggatwala ng'olinnye ennyonyi ogende n'ekidomola ky'amazzi ojja ganywa gaggwewo bagakiriza ku nnyonyi poloti teri ajja gigula kati nze ngende ngule ku mutukula okusala boda wali oŋŋambe embo bamanye n'okuzitwala poloti bamuga pasita mugagenda takuleyo obutaka ondeetereko okakataasa nkawo omukisa oddeyo ojja kufuna teri agenda ligula ne bwana aliwo omukisa togenda kutunda 5 ku 10 ekyekabimbiri eri ogitunde miliyoni 2 ontegedde bulungi nnyo. Thank you.